Mukama Katonda akuteeka mu a certain situation, and until you learn what he wants you to learn from that situation, tojja vaawo. Nti waba Mukama Katonda akutaddemu eyo embeera ey'obulumi ey'okunyolwa, he probably wants you to learn to be independent. He wants you to learn to empathize with others. Until you learn and be empathetic, ojja beerawo osabe osire mu kkanisa nga tovuddewo kuba oganye okuyiga Mukama kyayagala okole ki oyige. You people, let us not use our situations of guilt tricking Katonda kubeera nga Sitani yagamba kale oba oli mwana wa Katonda kyusa amayinja ago galye. Don't use your mbero gambe oba njagala nnyo lwaki tanzimbire ennyumba. You mad? Lwaki sifuna kino na kino Katonda oba ddala gy'oli nga wafa ku musala nomala n'ozuukira njagala Mr. Kafu kebba wange tubikola kakati kanoko kako otandise nako oba ddala gy'oli oli mulalu.